Nsonga zanitamunga yekengusa yasinzidde ku show gye yabadde n'abalengeza oba n'amusindikira obubaka n'abagamba nti bantu mmwe ebintu bino mwabirabanga nga mulowooza byakusaga kati essaawa yakakati mma mukirimu naye nga byo byeyongedde okulanda era nga kigambibwa emmotoka kazaalwabulwa Rolls Royce y'essaawa yakakati baginoonya tebamanyi gyeri bagamba nti kino kyava nti Anita Among we bamuyita mu State House annyonnyole ebyobugagga bwe nga wabifunye n'emmotoka egambibwa gyagifuna etya munnange mbuye kye yakola ekiro ekyo n'afunamu abamu ku bantu beyeesiga n'emmotoka ne bagimululawo era n'essaawa yakakati baginoonya tebamanyi gyeri ebintu byo byekanamye naye kigambibwa mbu mu nnyumba mwabaddemu omuditimbi gw'ensimbi era mbu mulimu ebintu bingi ebitambula ebigenda mu maaso naffe munnange tubaawo ogwaffe kubanga tukutuusaako era nga tubikuwa mu bujjuvu ebintu byo biranze era nga wetwogerera kitokota nga si kisaanikire Jacob Oboth ye yamaze dda okuba ng'alangirirwa nga supiika addako bantu bange ebyensi tebitwemazaamu naye supiika ye yali amanyi ekisanja kino kike era yakyogera lunye n'agamba nti nkyayinawo emyaka 5 weziggwako nga nkikwasaamu muto wange ani gwe yali ayogerako ng'ayogera ku Thomas Tayebwa bantu bange ebintu bikaaye supiika bimwonoonekedde ye nammere omumwa ogutasirikako gwe gwaleese ebizibu tuvudde wate mbadde nkyali awo mwatu mbadde nkyali awo nga Ani bamuyisaamu eggaali jjukira Ani yavuddeyo n'atema omulanga n'akaaba n'agamba honalebo wange omulungi Justin Namere era n'okulya kunnemye era bannange Sseebaka bamugambye Naalongo tuyambe gwe Ani simanyi Naalongo zaayo ekiwumi kya face totukuba kipalaata kya kiwumi waneeno ojja otuŋŋaŋalira bwe simanye Honorable Woman MP Masaka teyabba kabbe mb'omukazi yadduukira abakyala wano yadduukira abakyala waneeno buli omu amuyamba Olivia Lutaya musajja Kaija musajja Bulutiki kyogamba musajja bameka badduukiridde olyokodde waneeno otandika otuleekaanira gwe gumira bizibu byo totuleekaanira waneeno sipiika Anita Among yakugulira emmotoka ku ssente ze yabba ez'Abannayuganda ez'omusolo oli wano otukaabirira b'okaabirira bonna bali banguzi ba corruption oli wano otukuba ekipalata ky'ekiwumi mu maaso wano otuŋŋaŋalira wano Babi Itungo Kyagulanyi bamulumba wakaawe oyo gw'oli mutukaabirira simanyi Nammeere we mwenkana amagezi naabuuza mbuno simanyi nti lwaki Kyagulanyi yaleseewo mukazi we kati oli wano otukaabira Babi Kyagulanyi musajja si mukazi kiki kyeyavaayo okwogera gwe zaayo ekiwumi kya feesi mu nnyumba mangu nambiro totuwemula na kiwumi kya feesi mu nsonga zirimu magezi totuwemula musirisenge ebbanga lyonna muwulidde we kiruma ebbanga lyonna mubadde nga musirise mwe mulyokke owulidde we kiruma aga amaziga gwe gookaaba matono okaabya ag'omusajja n'okaaba ag'okukulekawo mu nnyumba nga wakazaala kati olina wano oli mu kukaaba n'aga MP eyali akuwa kawogo gwe omu ku balina okukwatibwa mulidde ssente z'Abannayuganda Anita Among yakugulira ekimotoka ekyaddekeyayo ezo ssente yazijjawa ssente zamwe wa musolo mutudde ku corruption enguzi nguzi gye muliko muli wano oli wano yagala tukaabya zaayo ekiwumi kya feesi mu nnyumba totuwemula zaayo ekiwumi kya feesi bw'ona amala
okunyiga empumi olidda n'okomawo n'oyogera ku zino ensonga enkulu sigala mwoyo katembawo sigala mu bintu bye byokola ebyekisirusiru ne tujja ntandika twekaabirizaako okola ka vidiyo weekaabya posting osiruwala bameka abaana b'abendi bakutte ne basiba bameka abakazi be bacunyizza abakazi bannammwe ne musirika nga mumulabanga buli kimu ekyaggwa tewali wadde oli mu kuwoza mbu abakazi badduukirira abakazi nze yali anziruukiriddeko bondaba ndi musajja galowo galaba amabeero gayita micungwa yali anziruukiriddeko oba badduukirira mmwe bakagundika mmwe nga mbadde mulyanga ssente z'omuyi w'omusolo otukaabira zaayo empumi mu nnyumba totugirayo mpumiyo golowooza mbunne enyuma okulabako bulidde ate bannanga ebintu by'ensi eno bisesa. Mirundi Junior juzi wano eno yali ayayanira okubanga adifendinga speaker era ndowooza nammere yali amusuubizizaayo akasente akawera kubanga amawulire ge tufuna gagamba nti owa nammere basanzeeyo omutitimbi gw'ensimbi era nga gwamuweebwa speaker. Kati Mirundi Junior nammere yali amusuubizaayo akantu akawererako ddala kakati okubanga ebintu byayonoonese atandise omuyisaamu eggaali mbu yamuboogolerako. Saakusanga ekkololo n'omboggolera. Bye. I hate you. Yali olowooza palamenti gwe wagisookamu anti mune babawo obugombe ne babawo abasirikale ne mulowooza Museveni mumumanyi nnyo. Bulijjo ndowooza sipiika olowooza Museveni omumanyi nnyo nga bulijjo yakwesiriikirira. Amaye Pulezidenti Museveni singa mumanyi kyaba abalowooleza. Ndowooza Pulezidenti Museveni bulijjo wasirika olowooza omumanyi nnyo bulijjo yakumanyi. Abo bonna bobadde nabo babadde bakuketta gwe boyita emikwano bonna bobadde nabo babadde bakuketta gwe bootwala mu mayumba n'olaga ebisenge bya ssente. Babadde totwagala agende mubiwulira esente eno Junior yabadde ready okudefendinga speaker naye ebintu ebyakyuseemu weebiti era oba mujjukira waliwo akatambi ke yabadde agamba nammeere nti waŋŋambye ogenda kuntuukako wano eno naye nkulinze sikulaba nze ŋŋenda kwekyusa nkube speaker. Kakati essaawa ya kakati lwakuba nti ebintu kati byakyuseemu amukuba left right center awo we tuli naye onaavuddeyo n'agamba nti ababadde jjukira nakulwayisadde lonna ekyabadde eyo mumaka ga speaker ng'abantu nga basazeeko buli wamu ono agambye tabyewunya era ayina ensonga ze tuwulirize. Yes. Bitandise okunyuma abamu ku mmwe mbalaba muli mu kwekanga sipiika Anita Amongi bagenda batya ewakaawe naye nga jjo lw'abalamu nabagamba abasajja abo beefuula. Ekisooka sipiika abadde ayagala kudduka bagudde mu lukwerwe era bbaawe Magugu yasobodde okumyansa. Sipiika bamujjena ku kisaawe nga amyansa era bwe twogerera ali ku house arrest. Gwe teweewuunya lwaki sipiika abadde ayagala okugenda simanyi eyitale gye ebbanga periodi bweyadde agenda okubeera nga afulayinga agenda eyitale gye bamukwatidde. Wano nno ŋŋamba ab'ebifuzi mwenna abali wano nga mukozesa bubi ofiisi zammwe timwegendereze. Baali bamanyi tubatya oyo sipiika yali amanyi w'amaanyi nnyo ne bakebedde ennyumba ye ntulaba nandeweeyasiza ayambala abana abasajja bakambwe. Kati omusango sipiika gwagenda ow'ennemba nagwo gwe gw'obutiibwa bwa banka bamusanze nabwo obukuba essente. Kuba bagambye basanze obutiibwa obukuba ssente
basaze ne sente enkalumbi box kyokka jjukira olwebyo badde ba investigating corruption mwe mukyali ku byabugagga speaker byalina mbu alina ennyumba atumiza Rolls Royce nkujjukiza alina amaka e London n'amaka amalala e Norway ekisinza okunkwasa ennaku bino bye yagamba mbuno don't allow Baganda to get votes si be bamusibye akikiwale tutunudde mu nyumba ya speaker leero ekibadde mu nyumba ya speaker mwenna mukirali wabaddeyo ki yali yatimba olujja lw'ebifaananyi bya Museveni nti vote Museveni ne mu nyumba bano abantu bajubisa bano abantu bajubisa nnyo Museveni obadde okimanyi mu nyumba ya speaker mubaddemu vote Museveni ebipande byatwatimbanga kukuba kuliko vote Museveni tibagadde kumanya nga bawenjula ennyumba ye bamukedde ku makya nga bategedde we bamujja ku kisaawe ne bamusiba ne bamuyingiza ennyumba akaduuku ba Museveni yamulina ali kwa Osiris ne bakebererawo ennyumba magoga akulira eby'omupiira oyo w'ebitege yamuwasa owa Galubindi Ssaalongo yadduse emisiire jukira nakugamba simaati talina true love oyamyansizza muddangayo wano we tubaagala Bobi Wine mbadde nsaba osirikireyo ddala twabituvaayo mukyaba nti Bobi Wine mulimu twantegedde tutya ti speaker yenyigala mu bintu by'okubeera nga byabulyako byakunyonyota ggwanga naye Bobi Wine amala kwejja mu kifaananyi n'amyansa naye bwokuba nti nno Bobi Wine gwalinga mulimu weyabeeranga buli omu yafunanga ebyokukola kati teebereza waba taliiwo tugenda kufuna abantu abakyamu mu gavumenti era tumaze ne tubafuna sipiika wagamba Museveni atta abantu akatambika ayita nakatadde naye eggulu Museveni killed the people okikakasa Museveni killed the people ayagala kati Museveni omwanukule ayushiwa yatta abantu ayushiwa yatta abantu wagwa tugambe Museveni yatta abantu gwali otubuulira eby'America best friend we byakola wagamba Museveni zo best friend akaliro okawulidde obye gwanga line banga ddene nga weesiga Caroline weeyerusa okutuuka mu kweru okola kuddugavu linga akamyaka Faransa naawe tukwagala mukazi gwe kakati abakusibe be Baganda ndabye ennyumba yo ndabye nga bajjamu ebintu baakukedde ku makya ng'omubbi w'enkoko kyokka nno wasoma kati wano wensaasirira babbuloga tikitoka nkuba kerere NRM tola certificate ya S6 ina ya mujiji oba confirmation munawo wagira government oli musiru abasome ebitabula ngije babayisaamu sipiika basanzeyo obukuntu obukuba banka naye atajjukira Bank of Uganda bagirobinga mukko bagenda mwata achinga ku robale eyo Museveni mulabe edduka speaker bagenda kumwata achinga ku robale yali mu Bank of Uganda recently obutiba bwa banka abadde abwagaza ati okubeera n'obutiba bwa banka nga toli governor lwone governor takkirizibwa kubeera nabo mu nyumba kiba kitegeeza gw'olina omukono gw'amaanyi nnyo mu kusuula gavumenti eno kyenabagamba speaker ayinza okuba adde akolera Museveni emirimu gye nga Museveni amweraliikirira ate speaker kigambibwa mbu speaker abadde alobinga sente mu organization ez'enjawulo okuva emitala w'amayanja Museveni z'atamanyi omukulembeze w'eggwanga atya nnyo mu nnabyabufuzi alobinga essente ekyassa Segirinya kulobinga Just Ambulance mu Amsterdam Just Ambulance Segirinya ebbanga lyajja ku byobufuzi baani omusajja wattu yagulawo akayumba manya akalwaliro akajjanjaba abakazi newe yagenda mu Amsterdam najjozi Just Ambulance nnya zamufuukira ambulance okana zamumiza omusu kati obanga olina organization ezojjamu essene ng'omukulembeze tazimanyi wakyangu yagala kubeera nga kusponsalinga abayeekera ekintu ekyo Museveni naye tayinza kukkiriza Anita Among kubeera nga osobola okukola ebintu ebyo ekirala ani yanyweddemu Anita Among olukwe be bantu bennyini Museveni baakuwa okukuuma mwegendereze nnyo mwennamu abantu be security operatives babakuume oli muyimbi bakuwadde omuyimu akukuuma mbunnammere bakuwadde abSFC okaweebuze gwogenda basasula bw'oba toli mu position esasula mu buntu gwonna gwe bakuwadde akukuume oyo bakuwadde kkubega bw'oba nga si gwogenda osasula omukozi omusaala ogw'okukuuma nga bakuwaddemu we oyo bamukuwadde kkubega tebayi gavumenti teyinza kuwa muntu kukuuma bukuumi nga jasina weefuniramu bawo omuntu bwe baagala okubiga nabire baku Brian White bamuwa abasajja abamunywamu olwo bamulikodi batwala amaloboozi ewassale so speaker wano we tuli abakusibe Baganda don't give Baganda oli wa mukisa actually oli wa mukisa nnyo nti okyalina ebugagga bye wano mu Scandinavia bete bayinza bikolako na bisizinga kuba kyemmanyi tebiri mmanyago
wabisekiwalinga naye njagala owulira akalira omukazi gwe mbadde nzaba kwefuulire bakusibire ddala owulire obuzibu ne batu ne bajja mu parliament ne bagamba bannaye muta abaana baffe be baasiba abamanyi mu parliament ba NUP ne baleeta ebirowoozo ebyo n'obigoba n'otawuliriza ba NUP bonna bali mu makomera n'otawuliriza otudde butuuzi walina bigandulwa ng'osaavinga Museveni amaze okukozesa omulabye nawulidde olina obumyu obufalansa bonna budduse ewaka embaata zidduse ewaka nga zirabye abasirikale ebitiibwa tebikyakula bakusibye nga bubbi wa byennyanja ku mwalo abasajja abo beefuula mwenna abaweereza abasajja abo mbabuulira abasajja abo beefuula n'oba oyonja kabuyonjo njagala ompulirize ng'olina omukungu wa gavumenti gw'okolera oba oyonja kabuyonjo oba oli yaaya oba oli asikaali nkubuulira omusaayi gwa NRM gumala ne gwefuula eyo girabe ng'embizi eri ebyana byayo bamala ne bakwefuulira nga maze okukozesa Rebecca Kadaga teyayitamu ebyo lwaki oyinza okwesanga alina bye yagaana okukola negwe wajjambu nno oteekawo rekodi ebeeremu nno osaavinze ebbanga Museveni agenda okwenyumirizamu nti gwebaddewo akabi okusinga Rebecca Kadaga yandibanga yafuna obutwa mukazi wattu alabika bubi bamuwa obutwa olwokuba yagaana okwogera ebintu bye bamugamba ayogere yagaana okukola ebintu bye bamugamba akole n'ayimirirako kuno n'abantu era yavayo wa mirumu n'ayogera ekyama mbu singa teyalinze Rebecca Kadaga Museveni tewandizire ku kisanja kyatukimanyi tubonga naawe manya tugikwatako nze nakuyamba ekintu ekyanyiza Museveni Rebecca Kadaga yagera Museveni agamba nze nakuyamba ekisanja kye bali bakutwala ne making sure ntogikwatako odda mu buyinza kino nkyogera era nga nziramu nti bano abantu wenaali eyo nga bakozesa wenaali eyo era position mu government gwe wenanga oli eyo omanyi nti wafuna nnyo bano abasajja bajja kwefuulira Speaker Monsi yabeera namba 2 oba namba 3 leero bamunoonyeza ng'omubbi w'emisumaali ng'omuntu yagenda mu warehouse n'abbamu akasumeeni takyali muntu wa kitiibwa bamukutte nga mubbi bamwambazza ekiganduula ky'obubbi eky'obufere eky'omunyuunyuusi tikizikola naye nga bino byonna gavumenti ebadde ebimanyi n'eddiru z'abadde abeera ng'ayisaamu era gavumenti ebadde ezimanyi naye mu kaseera nga gavumenti ekukooye bw'ejjayo emisango gyo bw'ejjayo obuzibu obubi bwonna bwe wakola so sseruganda ng'oliyo ng'ompuliriza okyalina akaseera to reform run for your life kiri mu NRM ekiri mu NRM emmotoka eyo yafuuse emmotoka eyabizadde kasita mwalaba omukulu ng'apostinga ng'agamba nti nze ku myaka gye mbeeredde mutabani wa pulezidenti sirinyangako mmotoka eyo moda giyita Royce nti sirinyangako mu Royce bantu bange emmotoka yabuzadde n'agamba nti taata wange eperiodi lyabaledde pulezidenti w'eggwanga Uganda talinyangako mu mmotoka eyo Royce in model's voice. Kakati supiika ne beebuuza ye supiika wanjawulo ki era sources z'enkamu ze ziri zitya ndowooza ebintu byatandikirawo. Amawulire ge tufuna essaawa ya kakati mbu supiika ali mu kkomera mbu ali Kigo prison era amawulire ge tufuna nti Chris Obore ono abadde akulira ebyamawulire mu Parliament ali mu basement era amawulire ge tufuna mbu Justin Namere yagenda kuteebwa naye Anita Mongo yakyaliyo. Bantu bange ebintu byo biranze era essaawa ya kakati oyinza okugamba nti Anita Mongo gaakaaba gaakomba bagamba obuyinza abadde ayitiriza mbu kati naye abadde afuuse nakyemalira era ng'essaawa ya kakati okusinziira ku n'omutitimbi gw'ensimbi na buli kimu ekibadde kitambula mbu abadde ayina kati ate pulaani ndalamu nti mbu bw'abuza kuba sipiika oba abadde yeeyagaliza entebe y'omukulu. Bantu bange entebe ng'ewooma oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga
ebisigadde buteriva amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako nabwoli wonna wosinzidde kugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaaga okuba ng'omanya wano wokka ojja kuba ng'okifuna sigala naffe tofa